kati oba nambwa yalowooza nti ye mutuufu agende mu kkooti talaba buli bamugambo genda mu kkooti ayo kyebalama naye akimanyi nti bajja muzuuliramu ekyokussa amannya ku kyapa ky'omuntu anti yagamba nti tena nsonga lwaki tulasuna Beni mu kkooti olw'ensonga nti abantu bajja gamba katulaba nambwayo atutesuna Beni mu kkooti kitegeeza mukyamu abantu bwe baana baba nagamba kati byokolwa tobikolera mu maaso g'abantu bakugambako bya bad black kuba yayina omumwa kati ekyo kiveewo ate n'ekibirala okuva omuntu ogamba mbu lwaki omuntu yandivuddeyo n'ayogera ku muntu ebyo byaliwo era okuva edda amuwakulirye oba agenda nayo n'abagamba nti waliwo omwana wa Grace Kani ayagala eddagala manyi nabyo olina obitunulamu so omuntu waba ayogera ebintu nabyo oyogera ekyo ekitaakunyike bw'oba obadde oli munonera gwe ngaani tokuba mpiso tokola kikati eddagala yamanya atya nti omwana oyo amuwa eddagala la ARVs kuba ne ARVs tomalaga kutoola buli kikano okiwa muntu era nakyo waliwo ekiri kye tuyigamba nti gundi alina okugira okumuwa eddagala nga likwatagana n'omusaayi gwe era kati neewuunya nambwayo amagezi g'atalina oba yagaleseka oba yagaleka gye yali agenze oyinza otya ogamba nti poliisi tekuyambye ng'ekubadde kuwa empapula ogende mu kkooti poliisi okuyamba okusingawo okujjawo poliisi bweyamba bwetyo kukola gundi kibaziyita charge sheet nezikuwa n'ozitwala mu kkooti ne bakutwala mu kkooti bavunaana omuntu akoze ekintu ate n'olyoka ogamba nti gundi teyamuyambye tulaba abantu abamu boogera ebintu bye batategeera kakati awo gundi akitegeera ennambwayo nti gundi akugobaganya suna Beni yakufunamu n'emize emirala bingi ndowooza yalaba nti mulina ababbi alaba mulinga ababbi ate mutukira okukola ekyapa ne muteekako amannya ga mirundi ebiri kwembozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba tukkiriza nti nno bikutambulira bulungi bwe nga tebitambula bulungi tusaba Mukama akuyambe bitambule bulungi somo bali nnyo balire ddala okuba nti nno mutugoberera bulungi nnyo side eyo olunaku olwaleero ndi n'omwami alina erinnya ndoza kubanga menti likutte nnyo Kagatto bantuma Kagatto lwaki bakutuma Kagatto nsonga weeri bayinza okuba bagirina bati bali wayinza kutuma linnya from nowhere bate kubanga balina kye balaba nsanyusa okulaba kwembozi mu UG omulundi ogusookedde ddala esebo nange nsanyusa okubeerawo wano okuba nti nkyaddeko gye muli neebaza abo bonna bonna balaba emboozi mu UG era nembasaba okwongera okusubscribinga okulayikinga awamu n'okusharinga amiina bitambula bitya tebitambulangako bubi nga bwe nabibala bwe bitambula omanyi kati essaawa zino ebigambo biriyo bingi nnyo agamba nti abamawulire batabukidde nasooka nenkulaba walina ono omwana omulenzi ye ani onayo ani erinnya ly'ekikyala omuvubuka abeera ne kasuku banenyangali abeera ne kasuku bamuyita Shalom Shalom n'omutabukira bubi nnyo omusajja katadduke ne ku video yali adduka bw'ati ne bamugamba komawo nadda ebyo ne biggwa twabadde tuli awo nga bakukyazizza ku TV era olutalo luba luyitirivu ati lwabadde lutalo gamba nti okunnyonnyola ne kuba kuyitirivu kubanga oli yabadde abuuza nga munnyonnyola n'akola ensobi z'akoze nazo nenzimunnyonnyola ne mubulira nti omuntu akola ensobi ezo oyo balowooza tategeera oba aba musiru nga nkunnyonnyola nze nkubuulira ky'oli bw'oba toyagala kiwulira tonsembeza wooli wabadde onzitidde mukwano gwange Makona ku TV mukwano gwange mu mawulire naye oyo si wa mawulire Makona wa mawulire ateri wa mawulire ayogera n'akola approach ng'ezo ze yakoze oyo taba wa mawulire owa mawulire bw'aba n'akubuuza ensonga tamalaga tafubutuka atyo takyomera ye obwedde oyo agezaako kunkyomera oli mukulu emyaka gyojejo obeera ku TikTok biki oyo aba akyomera oyo taba munnamawulire abo banankani bakazannyirizi bamuwaanako nti wabuuza ebibuuzo n'alowooza nti abantu bonna bategeera nga musiru munne gwe yali abuuza n'atamanya nti eriyo abantu ffe tuli bantu bagunjufu bakenkufu babangufu ye kenyini yakuyita okujja ku show bankubira okumala ennaku 2 nga bawuli bagamba nti kwegayiridde jangu ate nagenda okuwulira nga asinika amannyo mbu nazze ewaabwe nze sigendangako waabwe they called me from my home mbeera waka through producer
producer yankubira emirundi gyankubidde n'oyo nankubira era wawulidde naye yagambye ndi yankubidde ng'ayagala nzije sinoonya we ŋŋenda kuba nze nina I myself am a treasure kati ne bwino gwe nina nye treasure eri abo abalina emikutu gyabwe so omuntu yanoonya oba bwino mulina nze byenjogera saalaba birabe oba am not spoon fed era tebampakiramu bintu nti bino yogera bino naliwo nga bibeerawo nembirabako n'olwekyo mba nnyumya bintu mwe bimuyita history eba present yange kubanga mba naliwo esebo bw'omwakolera amawulire wakolera amawulire kubanga obaddemu ebbanga ddene ng'okutumya ensonga bwe zitambula njawulo ki gy'olaba n'ebiseera bino fe twakolera amawulire baali bakonsidalinga ebintu ebi bibiri obuyivu nga babukonsidalinga nga bagamba qualification nga bazikonsidalinga n'obumanyi experience kati nga naye bagigeraageranya oba bagisinziirako okugwa omuntu omuwa omulimu nze kati nze saasoma mawulire tewasoma mawulire naye nga mmanyi okugakola nsobola okugakola ng'ate saagasoma nga bwolabye era ne mu bwakabaka bwa Buganda okuva edda n'edda obwakabaka bwali tebulina ssomero ly'amawulire naye waabeerangawo be bayita bamatalisi ng'ajja amawulire ku ssaza n'agatwala ku ggombolola agajja ku mbuga ku Bulange mu Lubiri n'agatwala ku ssaza ne gagenda nga gatambula paka lwegatuuka gye galaze baabanga si bayivu naye nga bamanyi kye bakola bamanyi emitendera mwolina okuyita na biki by'olina okwogera na ddi na wa yewa matalisi matalisi kitegeeza mawulire kati kitegeeza nti amawulire tewagasoma naye wagakola by talent nga manyi talent nina ekitone kyago nga bwolaba ndi saasoma ate naye oluzungu ndumanyi olowooza abantu abamu ennaku zino olowooza tebatunulidde nnyo talent okusinga ebitabo kati ate batunulidde ebitabo okusinga talent era ensonga lwaki nti kati nze basobola okunzijjako tebasobola kumpa mulimu nze kati oli kukola ku bintu mu bifo ng'ebi bawooza saasoma naye kinsanyusa nti ate bwe bamala ne banoonya nze ataasoma mbakolera ebintu byabwe kati for instance nze mu Uganda nze nkyusa ebiwandiiko bijja mu luzungu okubizza mu Luganda naye ate saasoma obijja mu luzungu n'obizza mu Luganda naye ate nga omuntu abasomye ate tebasobola bijja mu luzungu bizza muki mu Luganda era babireeta ne babitwala wa ne babitwala balinguisti abalala bonna ne babagamba nti awo omuntu asobola okukikola bamuyita Kojja Kagatto Ssematimba era ne bamuwa ennamba yange nti kuba ku ssimu eyo 0752443 ojja mufuna era bwe bajja nigamba bikola even today nina gundi gye mmaliriza booklet oli yagiweereza bali abo ba companies ndoza I can't mention that. I won't mention it. Kabalina company ezampedde ebiwandiiko byabwe. Naye kakati gwe ataasoma obikyusa otya kubanga waba osimanyi kirasi mu wakoma naye nze ndowooza kiba kizibu nnyo. Okola ki? Because omuntu kubanga osobola okukyusa ekitabo kiramba okukijja mu luzungu okukiza mu Luganda ndaba nti ebiseera ebisinga wabeera okukaluubirizibwa. Kati nina kyenkubuuza. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatuliki. Vanjiri okugijja mu Lulatini ogizza mu Luganda baasomerawo abaagikyusa. Simanyi. Yesu bwe yalinga atambula ng'ayigiriza abantu yayogeranga lulimi ki? Yamalanga kutwala abantu mu masomero ne ba disciples be ne bamala okusoma. Katugende mu maaso. Omuntu ayiga olulimi n'alwogera n'alukozesa. Golowooza yasooka okusomesa abantu nti aba basomesa kino nakiri yabasomesa mu lulimi ki? Kuba abantu bonna tebaali bamawanga gamu baasoma batya. Kabaka Muteesa ow'olubereberye Ssekabaka Muteesa bwe yawandikira Queen ebbaluwa yagiwandika mu lulimi ki? Lwali luzungu. Simanyi gwa mmwe mwasoma. Naye yagiwandika mu lulimi ki? Naye yali yasoma gwe bakugamba ndi Muteesa ow'olubereberye yakoma mu kyakumeka. Neti yawandika ebbaluwa mu luzungu njirina na wano njirina. Yeah, I can show it to you. Yes, nagiweereza pake wa Queen. Queen n'agisoma era n'amuddamu. Kati kitegeeza omuntu kati naye kirala kimulina manyi bannamawulire abaliwo ennaku zino balowooza nti osoma busomi
ebintu byosomye nobirekawo obisomedde gwe notambula nti kasita gwe obisomye. When we went to school, by the time we were at school, njogera nabeera ngenze mpiwa numpitu bikinga byetusoma tuddayo nabyeka twabirekanga yo kusomera nga byosomye byonna mu lunaku ogenda nabyewaka. Era kyensonga nga omusomesa ayimirira mu maaso gaffe n'atusomesa byeyakusomesanga byonna ng'obikwata bwemala ng'obikwatanga ne bw'aba tabawadde bino bye bawandika ku lubaawo notice era osigala otegedde kye yasomesezza. Gwe noddayo nakyo ng'ekitabo ne bwe kikubulako kiri oba okimanyi kye wasomye kuba wabaddewo. Ate njagala okitegeere okuva olwaleero abantu ababeera mu bibiina nga babeera balubereberye tebabasomesa bokka n'ababeera abaasatu bonna babasomesa omulundi gumu. Naye mbu ne bakola ebibuuzo abalala ne babeera balubereberye abamu bakubiri abamu bakusatu. Kitegeeza nti omusomesa byonna abibasomesa buli omu n'atwala ebintu okusinziira ku bwongo bw'alina. Ebimu n'abireka ebimu n'abitwala. Kati bannamawulire ennaku zino bo kye balina nti basoma busomi ne bagamba nti gundi yasoma naye tebamanya tebatwala nkola nanteekateeka na mitendera muntu gy'ayitamu okuva mu nnamawulire omutuufu. Era ojja kulaba nti babuulira bakutendera bannamawulire azze oyo azza akoppa abaakolako eddako y'abeera omulungi. Midiya etabuse nnyo. Bingi ebibaawo muba mukyali ku kino ne kijja muba mukyali ku kiri kino ne kijja. Kati twabadde awo twali tuli ku nsonga ya Grace Khan, waliwo omwana Grace Khan omuyimbi ali mu entertainment nga gy'oli. Oyo akaabira omusajja. Akaabira omulenzi bamuyita Prince Oma naye muyimbi. So twali tuli awo twali tukyali ku ebyo ate ebya Suna Ben ne Nambwayo nabyo ne bikomawo buto nga bitabuse. Naye ndoza tusooke wano ku Grace Khan. Grace Khan simanyi media kati kiki simanyi oba ebintu bino babyabeeranga weddala okuba nti media tiyali nnyo mbantu abantu tebali nnyo ku social media. Social media tiyaliiwo nnyo naye ogenda nolaba oluusi ng'ebigambo bisusse kubanga Bad Black ono yakwanaganya Grace Khan okumutwala wa mukyalo Susan Makula omukyalo wa Mwami Bujingo amulabirire amukumekume oba amubudeebude bakuyita kubudabuda ku mbeera gye yalimu. Kakati ate olutalo kati lw'amannyo wakati wa Bad Black ne Grace Khan. Bad Black ng'agamba nti Grace Khan mu byayogedde includinze abaana ba Bad Black mu includinze we yadde ndoza tamogerako bulungi naye n'agattamu abaana. Kati Bad Black ne ku yasinzidde n'awanda omuliro naye naga nti bw'oba ogasemu abaana bange nawe olina omwana era n'agamba nti nno nze nakuyamba biki singa sinze kutwala w'amakula tewali badde na mu mbeera gy'olimu kati biki abantu nga temuyambika namugamba nomugamba naye gejo ogasemu omwana wange nange owo sijja kuddamu kumuleetera eddagala lya ARVs wa Grace Khan. Sijja kuddamu kumuleetera eddagala lya ARVs yabadde ali mu kimira ng'alinga bw'ategeeza nti abadde amuleetera eddagala. Bad Black agaba eddagala lya ARVs ndowooza okuva ku ddwaliro ndowooza gy'abadde alijja gundi tasobola dyenanerayo Grace Khan. Era Bad Black agamba nti alino nayo lyani okujja nga naye kwamira amuwakulirye oba agenda nayo n'abagamba nti waliwo omwana wa Grace Khan ayagala eddagala. Manyi nabyo olina bitunulamu. So omuntu bw'aba ayogera ebintu nabyo oyogera ekyo ekitaakunnyike bw'oba obadde oli munoonera gwe ngaani toli kansala obudaabuda balwadde ate ne bw'oba obudaabuda balwadde toli gundi tokola tabulira muntu ddagala oba kunyonyola kubuulira na muntu tokola description ya ddagala era tokuba mpiso tokola kikati ya eddagala yamanya nti omwana oyo amuwa eddagala la ARVs kuba ne ARVs tomalaga kutoola buli kikano okiwa muntu era nakyo waliwo ekiri kye tuyigamba nti gundi alina okugira okumuwa eddagala nga likwatagana n'omusaayi gwe nga liri conducive ku musaayi gwe. So ayinza tunyonyola kino yandibadde akireka nakiri kyobadde ogamba ekyokuba nti ebintu edda social media kati bisusse tebisusse golowooza wagenda okuzaalibwa nga teriyo kigambo kye bayita lugambo kyaliwo lwakuba nti twalinga tetulina mikutuko tubiyisa naye ng'olusaasaanira ne bagamba nti ebigambo birawo okukira ki eŋŋoma oba bitambula okusinga ekintu kyonna byatambulanga lwakuba byabanga bisooba naye nga byogeranga bino singa social media yaliwo nabyo byandibadde bitutuukako mangu bwe bityo esebo
therefore okuva edda nedda ebigambo byo byaliwo abantu balina okwogera era ebigambo birina okwogerwa otherwise abantu Katonda yandibakoze bakasiru nga teboogera ebigambo bisobola okwewalwa because ranga Bad Black ayibagamba nti nze nakuyamba nengutwala wa mukyala makula oduta ati nonjogerako notikamu n'abaana bange okitegeera ng'abantu balabanga ekitali kyabo ntu Grace Khan okuviirayo Bad Black kakati lwaki basinga kuwuliriza Bad Black basooka bawulirize nti Grace Khan yayogera ki nga byo tebabitugamba anti ye problemu y'abantu omuntu bw'abanga akyakugamba ekyo kati bw'aba akugamba ekya Bad Black okuvaayo nga babyogere Bad Black byayogedde baakubuulidde ki ku Grace Khan byayogera ku Bad Black olinako kyomanyi kati lwaki ogamba nti gundi lwaki amuviirayo ekyo ekibuuzo nze mba sijja kibuuza kubanga sitegedde Grace Khan byayogedde byo tebabitugambye bakugambako bya Bad Black kuba yayina omumwa kati ekyo kiveewo ate n'ekibirala okuva omuntu ogamba mbu lwaki omuntu yandivuddeyo n'ayogera ku muntu ebyo byaliwo era okuva edda kubanga ne Bayibuli yakiteekamu n'egamba nti bw'okolanga ekintu n'omukono ogwa kkono ogwadde tegukola ki tegumanyanga kitegeeza nti ebintu okwogera kwalingawo nga olugambo lubaawo ng'oliba mati anti ajja kugamba nti gundi namuwadde kino nga bibeerawo byaliwo era ensonga ky'ekigambo olugambo weekiri yesebo nolwekyo tekibatiisa okwogera kuteekwa okubaawo era bw'oba toyagala kwogerwako ofa okyali muto nga bw'oli mu entertainment era ebintu ebiraba engeri gye bitambula mu Grace Khan afunye okusomozebwa ebbanga ddene kubanga bwe twogedde nti nno mukyala makula yavaayo okwaga nti tumubuddeabudde era namulabako nange naye nalaba Grace Khan yali ne mukwano go Mayanja ono mukyala nga bali ku interview ne bakubira mukyala makula naye nga mukyala makula okusinziira nga bw'ayogera naye nga alaga nti Grace Khan oba oli awo alina engeri gyamukaluubiriza mutaterera mu layini naye nga tumanyi nti Grace Khan y'omu ku bawala abalina talent abalina amaloboozi amalungi wano e Uganda era nga essaawa zino yabadde akola ssene empitirivu singa abadde nga atedde mu layini naye ekyokuba n'eddoboozi eddungi ne talent tekikukozesa ssente zikolebwa bwa mukisa essente ekolebwa wa mukisa olowooza nti eddoboozi lya Grace Khan n'erya Chameleone liriwo erisinga obulungi Grace Khan lwaki Chameleone yakoze essente ate n'eddalu alina eddalu ayinza okuteera mu layini ya gundi y'amakula Chameleone tasobolirako ddala sente tazikoze kitegeeza nti sente zikolebwa talenti zikolebwa mukisa agwina yazifuna kuba negundi eddoboozi lya gundi ddungi nnyo erya ye Black ani omulenzi John Black ddungi ne sente tazifunye azifunye yazikola ate lyali sikini ali sikini ddungi nalyo ate n'okuyimba tamanyi bwetuba nga twogera ebyamazima kitegeeza nti okukola sente mukisa si kuyimba bulungi yes kubanga omusajja ayimusinga okuyimba obulungi wano mu Uganda sente teyazikola aliwa bamuyita Kabuye Semboga n'omulala bamuyita omwana bamuyita akaana Jamie Culture yes Jamie Culture Sechewa balina amaloboozi makula bukula bw'owulira eddoboozi gaabwe toyagala kuva we bali era nze I've never seen people singing more than them abayinza obbakira tebaliyo balina ekiyitibwa vocals kuba ndi mutendesi wa music bategeera kye bakola harmonized good voices ge balina naye obuzibu buvaawa okubanga omuntu ayimba ayiiya ng'ogyeko okuyiya naye kenyini ayimba bulungi naye n'alemererwa ze wantu awo wannuma nnyawo wakulumira bwereere mu kibuga oyingira mu ssaawa mmeka okuva ewaka kumakya ssaawa 2 ku emu osanga abeera enguudo mbasanga basinga mmeyo okufuna ssente kuba bakola nnyo nawuli ababanja emyezi obanga ng'esatu n'etaano yazigendako ng'omwezi gubulako ennaku 6 n'ez'aba permanent secretaries n'ez'aba gundi ba directors abalala bonna zigendako ebula ennaku 6 naye ate bano abayonja ekibuga bano mubayita bo zaabwe zigenda zibawanga wayise emyezi 7 bamala nakwekalakaasa n'abamu ne babakuba nabasanga mu mwala waliyo nga babakuba balyoka babasasula so okukola ennyo si kyekyo manya nti akola nnyo takola nnyo lwakuba nti afune ssente aba akola nnyo ku lungi bino byayimba nga yerabidde njiya byerungi zawulire nti birungi ku ye biyinza okuba nga ate si birungi eri abantu abalala kati okujjako ffe abamanyi asobola okumanya nti olwo oluyimba lulungi nga lulina kino kuba qualities zonna tumanyi qualities ezikola oluyimba olunyumira abantu
kati ayinza okubanga bambi obudde abumalira kuzikola nezinyuma neziba nnungi naye nga beerabidde nti abantu bakolera tebaagala binyuma baagala bibasanyusa okunyuma bwokola ne binyuma nnyo gwomanyi abantu baagala bibasanyusa kyovalaba bagenda mu bino ebiyimba oli n'ayimba simanyi nti okwepiica weemalira simanyi weekola ki simanyi nti ozambe ebyo binkudi ebyo Mungu nanvaamu n'ensango mwana wange nga ne baluyimba buyimbi n'aluzinirako nga luyita ku kimotoka bwe luti ayinza kiboka evuga njijjayo oko nange Grace Khan ono olowooza ki ekiyinza okumutereeza ekiyinza okutereeza omwana kati ng'oyo omuwala basooke bamutegeeze nti omuntu tebamukola nga njiibwa Grace Khan talina kirala kimutawaanya yafuna omusajja n'amwagala nnyo nga Grace Khan yayagala ennyo problemu eri ku bakazi tokola nga nsobya omukazi yenna kwagala na kufumbirwa musajja gw'oyagala agenda kudisappointing ofe ku musajja n'omukyala ani alina okusinga okwagala nnyo munne omusajja alina okuba nga yayagala omukazi n'atuuka okusikirizibwa amutwala awaka n'atuuka okuba nga ayagala okulaba nti buli kyayagala akimuwa omusajja yamwagala kati abenga buli kimu akimuwa aleme kuvaawo yes naye omusajja bw'alibanga nga ye takwagala nga gwe omwagala ogenda kwabika omutima anti atambula naawe n'osula ng'okukunadde osobola okusula ebweru ku mulyango ng'otunula ne bagamba nti tumusanze ejjinja n'olinnya emmotoka ogenda ejjinja so nga alinnakawa kuba omwagala yes ate gwe ogenda omwagala bw'oba mwagala mutawaana gwe ye alina gw'ayagala mulala gwe omwesibako so omukazi tokola nga nsobi eyo kati Grace Khan yagikola n'ayagala omusajja ate n'amwagala nnyo ng'alowooza nti bw'aba amwagala ennyo n'oli amwagala naye nga n'omusajja gwe yali ayagala naye alina omuntu we gw'ayagala omusajja yalina okuba nga akwagala nnyo era basajja kyolaba n'agulira omusakazi emmotoka neba tenakadiwa n'amuzimbira enju agira ati n'amutwalako egindi amutambuza egindi n'amusanga wali obanga alina gwanyuma naye n'agamba enkya tugenda Australia amujja wali abamutawaanya abeereko eyo gwe omukazi oba omaze okufuna buli kyoyagala singa oyagala omusajja akwagala so si gwoyagala waliyo omusajja gwe banyumiza yayagala omukyala omuwala kati bwayagala omuwala mwenga omuwala yesikasika alinga tayagala musajja namugamba nedda nze ekizibu kyange sigenda nnyo kubeera nayo kuba nina amaka gange nze njagala just kubeerako bubizi nabwe nze nga ngenda kati namubuuza oyagala nkugulire wa oyagala nkugulire poloti nti mwakurite nti gyoyagala nti ye nagera nagigula 15 namugamba kati tukole ki namuzimbirako ennyumba kalina bamala gimuzimbeko nagamba ennyumba yo yiiyo namugamba tugende mu bondi njagala olonde emmotoka ya $1,500,000 gyensobola omuwala nagironda namugamba kati beera awo omuwala yatereera omusajja agendayo obugenzi neyeyagala ye nagiddayo mu maka abo gye bali nabo naye era omukazi era alina omuntu gw'ayagala abako ne gw'ayagala kati omusajja yali ayagala nnyo omukazi oyo yamwagala kimutereeza kuba agenda nabateewa nza okuba nga gyengenda tajja kunkolera bino omukazi awo n'atereera naye olwokuba omusajja ye yayagala omukazi mu buli ngeri yali asobola omukolera buli byakola ki byayagala buli lwaba nga omusajja yakwagala akuyiyiza buli kirungi ekisobola okuteekawo obeerewo ofune kyoyagala naye bw'abanga ye takwagala oba omaze budde bwa bwereere nga gwe omwagala ogenda kutuyana n'emabega w'amatu agenda kukyawa otandika okutambula ku luguudo ng'owuununa oleekaana oyogera bino oyogera biri n'olwekyo ekyo abantu balina okiyiga n'olwekyo Grace Khan yali alina okumanya nti omusajja gwe yeetaddeko tamwagala ate buli lw'olibeerawo n'otamanya nti ono anjagala ono tanjagala kirumya ggwe kijja kukulumya nnyo ate bw'oli kitegeera nti gwe weesibako takwagala kiyinza n'okukutwala mu depression ne bakusanga nga tokyategeera ne bakusanga nga oli akubuuza nti ekuba erigenda e Kampala liridda n'omugamba ntwalidde Lumonde nga byoddamu kati lwaki otunula bwotyo nti omanyi gundi yafa mwaka gundi nga byaddamu ekyo kibi nnyo n'olwekyo omuntu anaatereza gundi oyo alina okumunnyonnyola ate era n'abantu gye bamutwala si be bakansolinga abantu waliwo abantu bamanyi okukansolinga abantu n'amunnyonnyola embeera omukwano gye gutambulamu n'amunnyonnyola ebizibu ebiri mu mukwano n'amunnyonnyola obukyawe bwe buluma n'amunnyonnyola okwagala bwe kuluma
n'amunnyonnyola nti omuntu aba n'owuwe naye bw'aba ataliiwo tekikujja mu bulamu bwa bulijjo olina okugira ki ate olina okumanya nti bwe bakukyawa obulamu bugenda mu maaso ffenna tukyayibwa oli n'asalawo n'akukyawa nekyokola ofuba okulaba nti weesanyusa bw'otayagala bulamu bwo teriyo yabwagala yabujjamu buzinga obulina n'olwekyo oyo omuwala aleme kuba muntu atalowooza alowooze ku bulamu bwe era obulamu bwe bwe bugenda omufunira omuntu omulala omutuufu alimwagala ate n'omuzungu yagamba nti beautiful ones are not yet born. Beautiful ones are not yet born. N'olwekyo omulungi bw'aba akuvuddeko tolowooza nti baweddeyo. Omuganda n'akugamba nti abalungi ndagala nnamu. Yes. Teziggwa mu lusuku bw'osala luno n'osanga yaata olulala olulamu. Kale endagala nazo teziggwayo. Gwanga walowoozezaamu oyo Grace kati alina emyaka emeka? Kolera estimate kale emyaka nga 27. Mu myaka 27 bazaaliramu abaana bameka? N'abaana be bazaala olunaku lwe bazaala Grace abalungi basufu. Bayitirivu. Buli mwaka abaana abasufu bafuluma. Balaba ojogendeko abantu nga waliwo okuwuga. Olaba abaana oba oli emmotoka z'empaka. Maama oba oyagala tokkiraba ekyo beera ku bubeezi ku luguudo ku ssomero lyonna nga bazzaayo abaana. Olaba abaana abaana baba. Nali mushiya wininwaji. Hange ebyana biri muli biti. Ebito ebiri ninga naye. Ati gwe nako bugezi. Nze nabali mu Hijab Nation. Nagendayo nentunulira abaana bambadde sharia naye ngo okuba obufaananyi n'obwoza n'obwambula n'obakola ki. Kati abaana abalungi tebaggwayo. Ate gwe ntalowooza nti oyo mulenzi asinga okulabika obulungi. Amulabikira bulungi naye afuneyo omulala. Ate agenda n'okufuna omulenzi nga amwagala nnyo bw'alifuna omulenzi nga yamwagala. Gundi agenda Grace agenda kunyumirwa nnyo obulamu. Agabuuze nti kale nali nfaaki. Bulijjo obulamu bunyuma buti. Bwe bibeera. Waliwo omuntu ataava mu bulamu bwo n'agenda. Ng'avudde ewuwo nga ali bulungi. Oba ofunye ekintu ng'ekyo gye bayita heartbreak. Ofuna okwebuulirira mu mutima gwo n'okkakkana n'omanya nti kino ndowooza tekyantonderwa n'okita. Naye waliwo akaseera Grace we yakaabira ennyo. Nabanga abivaako ate twagenda okulaba nga Prince Oma azze gyali era ne bapepeyaawo beekubisa ebifaananyi nga bali waka bali ne Grano oyo omwana waabwe ate waitwa akaseera katono ate Prince Oma nti ataddusa ate akya Grace anti ebyo kyenkugamba kyekyo ensi njagala ekitegeere omuntu yenna singa bukyanga kumakya n'akulekawo oba akulese mu nnyumba ng'omwo oba akulese wantu wonna ne mumbanga n'akwakukanako nga temukyawuliziganya muli bubi nnyo embeera mbi nnyo n'agenda n'awulira nti ate we yakulekawo avuddewo aba akulese mu nju n'awulira nti wagirekawo n'ebintu bye wabirekamu n'otambula n'ogenda kigenda muluma nnyo agambe nti agenda atya n'alekawo kye afuba okulaba nti adda n'akukonvinsinga n'akuzaayo takuzaayo kubanga akwagala akuzaayo akikulekemu ku luno nga kiraga nti yakuleseewo so si gwe omuleseewo era emirundi egisinga obungi omuntu akola U-turn nga yakulekawo aba akomyewo nga mwamala emyaka 5, 6, 7, 8 nga muli naye nga ebintu ebyo teyasobola bikola kati amagezi ago gaba gamuvuddewa yakukimanga oba omulese muzigo ne mubitandika okubeera naye nga muli muzigo myaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muzadde abaana mubeera nabo akuzaayo nti ngenda kuzimba ddi aba akulimba era akuzaayo era n'akuteeka mu muzigo era n'obonaabona ebintu byebimu ezisasula leero zibuze enkya zirabise luli tezirabise kati Grace byalimu aleme kudda mu mbeera eyo embeera amanye nti kiri kyagaana naye asigale nga akimanyi nti oli taata w'abaana bw'ozaalanga mu musajja yenna abaana n'akwabandoninga omulundi bw'ati n'akulekawo okomanya gwe eyo yembeera gye yakuteekamu ne bw'ali kuzzaayo agenda kuzza mu mbeera yemu kubanga ye luli tewali yakimutuma yakyetuma era tolowooza nti kyamuvaamu akyakirina naye ayagala kumalawo kiri nti wamulekawo nga ki ogenze ate n'otuuka gy'ogenda n'oba bulungi ayagala akugye mu mbeera eyo gy'ovudde ng'oli bulungi wakuzze akulekewo nga tokyasobola ate nakuddayo eri wano akubeerera walungi n'oli akwetamu akute esebo ekyo era kiza kukyonnyonnyodde era kiringa ekyasuna Bene Nambwayo kubanga era bafuna obutakkaanya bwe bafuna obutakkaanya bigambo ne bibeera bingi ne bekanyugira ebigambo ne bekanyugira ebigambo
okusinzira ku statement ya namba yagayogedde yagambye nti twatuula ne tukkaanya tuddemu tutambuze obulamu bwaffe nga tuli ffenna nga nange wendi era ne tukkaanya tuve mu mawulire naye ate mu kuva mu mawulire ebyasigala bikolebwako Nambwa ayo nga ne Suna Beni nga kyage kuba nti alinamu omukono okusinga nga bwe yannyonnyodde bingi kubanga waliwo omukuumi wakatambe kadde katambula waliwo omukuumi alabise ngali ku mategula waggulu agajja ku nnyumba gye baazimba oba gye bali mu kuzimba nga agakuba emmotoka ya Nambwa yemu yabadde ajjidde ngenda waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo Nambwa yemu yavudde n'agenda ku poliisi bwe yagenze ku poliisi okusiza ku Nambwa ayo agamba nti poliisi teyamuyambye era ku bina ebyayogeddwa n'ebyakoleddwa byalaze nti no poliisi eri mabega wa Suna Beni n'omukuumi we kubanga bamugambye nti genda wabire tukwepa progene mu kkooti wabire Suna Beni kati nga yeye yebuuza Suna Beni mpabira waaki ye nga agamba nti omukuumi ono ye gw'atayagala kuba yamuyisa obubi naye ate omukuumi waani omukuumi wa Suna Beni yamuteekawo kakati kyekugamba embwa singa eruma muntu awaka ku poliisi bawabira mbwa bawabira nannyini waayo kuba yaba nannyini mbwa mukuumi yaani Suna Beni ani gwe bagambye nti bamutwale mu kkooti Suna Beni era kati neewuunya Nambwa ayo amagezi g'atalina oba yagaleseka oba yagaleka gye yali agenze oyinza otya ogamba nti poliisi tekuyambye ng'ekubadde kuwa empapula ogende mu kkooti poliisi okuyamba okusingawo okujjawo poliisi bweyamba bwetyo kukola gundi kibaziyita charge sheet nezikuwa n'ozitwala mu kkooti ne bakutwala mu kkooti bavunaana omuntu akoze ekintu ate n'olyoka ogamba nti gundi teyamuyambye tulaba abantu abamu boogera ebintu bye batategeera kubanga yagamba nti nze kati ntandika otowabira Suna Beni kuba kati yitalina musango agulina kubanga ye yaleetaawo ki omukozi oyo akujonyesa era gwe tolowooza Nambwa ayo nti omukazi oyo omukozi akolera ku oda za mukama we yamusayininga okukola omulimu okuba emmotoka yo agikuba lwakuba nti oda z'oli talina ye buyinza buli nnyama nakutegula waggulu naye ono yamukkiriza ndi linnya ennyumba yange n'emategula n'agajjako ge basaako edda nga bwakanyuga kasuka wansi naye bannange eyo yensi mwe tuli ate abantu balina okumanya omuntu ayagala omuntu n'akyaye omuntu kati Nambwa ayinza okuba nga ye yakiri akyaye Beni ebyo byonna bikolebwa kati ono naye amwesasula nti wakomyewo kati amubuuza gwe nakuyita mu mutima nga Nambwa yakyawo oba Suna Beni yakyawo Suna Beni yali yakyawo ebintu ebyo byonna byagenda okubaawo oba Beni nalaba nga atema emiranga Suna Beni yali yakyawo kubanga nti omukyalo ono bwe bali bazimba ennyumba eyo ndowooza omukyala n'afuna olugambo Suna Beni alinayo omukyalo omulala kati abakyala batya nnyo kati ndowooza n'alowooza singa mbireka nga nensigala mu muzigo eri ennyumba eno mali gintwalako okutikka ebintu binabete nga nyumba tennaggwa ye Nambwa ayo era olutalo ne lubeerawo nnyo va mu nnyumba etanaggwa teggwe va mu nnyumba eraga nti njigaaniddemu kati okutuusa byabeerawo Suna Beni nazuula n'okuzuula ekyapa nga mwami Kamoga mbadde n'oluganda ku Nambwa ayo mwami Kamoga yamuguzaawo nga ekyapa yali tanaba kukiprocesinga n'abasako babiri kyokka nga ate Suna Beni agamba nti ekyapa nze nagula tekuli sente za mukazi wadde omukazi yantwala ewa Kamoga naye ekyapa kyange ate kijja kitya okubeerako abantu ababiri oba Kamoga yali abawaayo ekyababiri awo kyesimanyi nga Suna Beni agamba nti ekyapa kyawo alina kubeerako yekka kati lwe lutalo olubaddewo ebbanga lyonna kakati awo gundi akitegeera Nambwa ayo nti gundi akugobaganya Suna Beni yakufunamu n'emize emirala byenyi ndowooza yalaba nti mulina ababbi alaba mulinga ababbi gwate mutukira okukola ekyapa nemuteekako amanya ga mirundi ebiri kati nze singa nkutwala n'ogula poloti Entebbe bateekako amanya g'abantu babiri Kamoga yakola ensobi naye ng'omuntu toyinza kikola ekyo ate nze nkimanyi nti bwe mba mugenda okugira ekyapa ogenda gwe n'owaayo akafaananyiko naye bawaayo batya akafaananyi ka Beni ate ne mukazi wa Beni n'awaayo akafaananyi babuteekemu nti ekyapa ky'abantu babiri era n'eri foomu kwe mugulire gye likola nga transfer form bakola nti okuva mwaguze mu nannyini ettaka lidda mu gundi ekyapa kyekigenda okukolebwa kigenda kukolebwa mu mannya ga gundi Beni tebamugamba nti tuteeke mu mannya gaani ye yalekayo bulesi kati mbye mu kusasula byonna ye yavaayo natandika okukolesa ettaka naye mu process y'okugoba ku kyapa
kifulume kati wono bakolera akakodyo ye kusinza kuyenga bwannyonnyola tibakolera akakodyo okukusako nnambwayo yenga tamanyi kati kiringa bona agoba passport era nekyapa nekyoba nnambwayo n'abeera nakyo mu nkwawa lwaki kati nnambwayo yakijjayo mu budde bukaayana anti kakati ebyo obukodyo kikiraga nti waliwo olukujjukujju olwakolebwa wakati wa Kamoga n'ennambwayo singa omutwalo okukola passport olwokuba gwontute bateekamu mannya abiri bondaga azikola oba webazikolera kiteesaamu mannya ga abiri ate ne passport ne bagikwasa ggwe kati ani yasayiningayo ekyapa nga bakibawa kubanga ekyapa tekimala gavaayo buvi kityo nti bakugambye gundi yakoze ekyapa ne bakikasuka ku kkubo oba ne bakiteeka awantu tekisayiningibwa olina okugendayo ggwe nga nannyini n'osayininga olina endaga muntu njirina mukyala wa yinzo gino nayo nga lwaki mukyala otasobola gino nayo kubanga si ye si ebinkwatako si bibye lwaki ekyapa kya Beni mukyala we Nambwayo yakino ne wa Kamoga mumulooza teri mateeka nze nengula ekyapa omulala nakinona nakisayiningira kijja kitya ekisoboka Kamoga ne Nambwayo balina okunnyonnyola ekintu ekyo ensa kitegeere bulungi ajje muyambe Kamoga ajja kijjamu enjawulo ajje muyambe Kamoga ajja kijjamu enjawulo nensasula ekyapa kyange n'okiteeka mu mannya g'abantu babiri ono omulala yaani kuba singa nalingulira mukyala wange nandigambye nti mukyala wange gundi nandikigambye nakyo nsobola okukyogera amubuuze Suna Beni abuuze Kamoga nti ono gwe wateeka mu kyapa omulala yaani ajjakatya lwaki ekyapa kyange wakiwa omuntu gwe simanyi ataagula nze nagula ate n'okiwa omulala akisayiningira atya bajjewo olugezi abantu abo abali mu ttaka nabo balina olukujjukujju lwe bakola Suna Beni ajja kujja muyambe kubaffe ebyo ebintu ebimu tubitegeera kakati nga bwe nkutegeezezza wali nti baddamu ne bakwatagana era namba yonaga nti twaddamu ne tukwatagana naye kati ate obuzibu bwazze bwa mukuumi ono era mu statement ze yakoze ga nti omukulu era yatowa order n'agamba omukuumi amazzi ago ebyuma amazzi taapu eyo gijjeeko amasanzi ne bagamusalako Nambwayo Beni tasulaawo asula naye ajjawo buzi mu makage kulaba njuye bweri yes najja nalaba ne ku mukyale mbaga wali nga bazze mu kwatagana Nambwayo lwaki tagenda waabwe talina waabwe kati Nambwayo kwate ekikwesiga we bakuba emmotoka y'amayinja omukuumi agira ekyo kimaze okulaga nti awooli si wawo wa Beni akuuma nnyumba maka gaabwe bazimba maka ate omukuumi waaki Nambwayo gwe bawandikako omukuumi oba oli omusirikale omusirikale waali anti yakuuma waawo Nambwayo si yakuumawo era buli kyovola omukuumi bw'alaba emmotoka eyingiddewo n'agikuba amategula ali ensonga eri bweti ensonga eri nti Suna Beni alina omukyalo era mu statement yakoze Nambwayo agamba nti lumu bajja Suna Beni najja ne sisita we najja n'omukyala agambibwa nti Suna Beni gwagenda okwanjula bwe bajja kino kirongoose Suna Beni tayanjula gwagenda omukyala agenda okwanjula Beni kati ne bajja waka bwe bajja waka ne balambula Nambwayo nga waali nalaba amaka mwe bayinza omuteeka kati mu process awo mulamu mwanyina wa Suna Beni nayingira mu nju nagamba Nambwayo ye ng'okoze bulala simanyi tokyalya ng'okoze ifuna kamera olyeko atunula ng'olubwa fe emikono gituwuuba gwe ddaawo egibagenda mungu ekyono omukyala agenda okwanjula fe emikono gituwuuba gwe koggereeyo Nambwayo n'afa namugamba nti anze emikono byamme sibiriimu ze ndi wange kati akyogedde naye nga bambi olaba nti akyogeza bulumi nebyo si jjogo ly'abasajja ate jjogo litya Nambwayo towulira bwayagambye nti ndi wange era yayogedde kikyamu awo si wa Nambwayo anti alinako contribution ye ng'omukyala yateekako mmeka yamutwala wa Kamoga kati singa gwontutta okugula poloti mu kibuga bwe mba nzimba amaduuka nga kulikaana nkuwaako erimu muleme kukola bintu byakiyaye namu yamutwalanga mukwano gwe weyabaye nti bwamala omutuusaayo ebibyo biba biwedde ate kyakubiri singa abadde agamba nti waali naye alinako contribution yagamba nti wano waffe ekitegeeza naye owulira nti yali ate ayagala kubba awoza wange agamba nti yeyagulawo mulimu ebintu omanye n'ebigambo by'oyogera mwe bajja nga bakusalira omusango tolowooza nti waliwo bye baleeta ebiri special bye basalirako omusango gw'ogambye nti agamba nti nze ndi wange awo si wawe
singa wawe singa complaininga kugundi kumusirikale amukuba singa complaining singa agama yagoba bugobi musirikale kitegeza si wawe na yakimanyi yesibawo ye mwenyeza mutyo kugamba ni mwaddinganye ne Beni ate gwe n'ova gy'ovudde Beni ng'asula walala jawubuza kulingizo bawo oli obimotoka tebannagimala mu ndabirwamu nambwa akole ekintu kimu akakkane bw'aba ayagala okujja mu Ssuuna Beni ekituufu ajje muwa amagezi akakkane abeerewo awaka aleme kuddamu kwogera kintu kyonna ku Ssuuna Beni Ssuuna Beni ne bwajja n'omukazi ng'amuleesa awo amuleka amutunuulye butunuulizi aleme kubaako kyamukola anti yagamba nti bajja n'ejjoogo bamujooga ate okwo kuba kujooga bw'owulira bakujooga kale genda ewammwe gye bataakujooge taata mutajja kuleeta bakazi balala nga wooli agende ewaabwe toyinza bw'oba ng'okyalina tonnazaala oba nga wazaalako nga toyagala bwana kukwatirira tokyala wa muntu alina baana kuba abaana oba balumbye waabwe n'olwekyo bw'okuba omwana bagambirawo nti genda abaana bawano bo bazannya bwe batyo kapa bw'ejja n'ekubuukira togifaako kubanga eri waabwe era ojja kubanga olya ejje naye kubeera essaawa z'okulya zituuse ejje naye nga temugifaako ewunye muswani y'omugenyi kubanga gwoba okoze eki gwoboze waabwe tokyagala ng'otambula ng'oviira epuusa eyo ng'oviira abaana abakulinnyirira nambwe bwawulira ntayagala Ssuuna Beni mukazi wa Lambula enju nga mwali bw'olaba bakukubira nti bajja ng'ovaawo naye kino tekigenda kuteekawo kye bayita precedence abasajja okujooga abakyala be bazaddemu abaana nga bafunyeyo abapya lwaki bw'ofunayo omupya ono abaddewo lwaki omujooga lwaki olowooza nti no gwafunye ye mupya ayinza okuba nga nambwe ayo ye mupya ng'oli yamulina dda naye era kyova olaba nti n'enju yonna nga agitegekera oli omupya omukadde gw'alina nga nambwe ayo yakitegeerako nti omukadde bamuzimbira enju n'agijjamu kuba naawe bwino tomulina nti nambwe ayo ye mukadde ate kyakubiri njagala abasajja abajaguza wali owulire kubajaguza mwe mubeera wano ku kyaki ng'ajaguza emyaka 5 obufumbo mutera bawulira emyaka 2 3 tembawulira ne bakola jjubiri nga bajaguza obufumbo bo tebaba na baana baba nabo lwaki ogamba nti abasajja abakazi bebazaddemu abaana babajooga abo baba bazze bajooga okujaguza zijjubiri kitegeeza nti abasajja babeera n'abakazi emyaka emingi ne batabajooga era weebali ku kereziya awo tewaliwo kibiina ky'abafumbo weekiri Mothers Union weekiri mulimu bakazi bebajooga bebazaalamu baana oba mulimu bakazi bafumbo bazaala baana balimu basajja baabwe n'abakazi kitegeeza nti abantu tebabajooga bano bebajooga empisa zo zezikukozesa ebyo gwebeera n'empisa nnungi nga tosirwalira ku musajja olaba obaana akujooga buli lwanaabanga alina kyakola agamba nti wayi mukazi wange ajja kunyiiga mukazi wange kyo kinyiiza mukazi wange kino saagala mukazi wange akimanye naye bw'oteeka okuba nga naawe olinga olugali olumanyi muli baggwanga ki olugali lwe luno oluva ku nsuwa eyatise nedda olwo luba lujjo olwo lujjo tolaba nti era ebisimibwa olugali kwe baweewera ebintu oba binyeebwa birimu oba nfuufu oba ki obagirira bati nga bagira bati oba bulo oba buki byonna ebyo lwe lugali baluluka mu jerengesa ne baluluka ne bamala ne balumaala obusa ne lubumala okukwata ne lukala bulungi nnyo ne luguma bayita olugali kakati n'oyo ayinza okubanga bwali ennaku zino batukolera butaasa na bibbo anti kati nze njogera ku lugali si butaasa kati naawe akataasa onaakatwala ng'olina by'oyagala naye nga lutegeerekese olugali nga olugali lutegeerekese nalwo ne mutabeera awo nga mulinga abantu nga olulimi lwammwe ate mulunoonya mu bazungu nze kinnuma nnyo okuba nti olulimi lwo tolumanyi naye manyinza olwo ekintu ekisinga okunnuma ennyo n'olaba omusajja nga muganda omukyala we nga naye muganda olulimi naye olumanyi bulungi oluganda naye nga abaana wakati bamanyi luganda babeera mu luzungu famire anti ensiru kyewuunya ekintu ekyo waliwo famire ensiru nze kati ewange abaana binombo dadi biki tebabikola tebampita mwagamani ono omuzadde w'omusajja bamuyita taata omuzadde w'omukazi bamuyita maama mwannyina wa taatawo abasenga bibagamba kati kusomero baba kibabuuza bagenda omubuuza nti how do you call my father your father's sister ng'amugamba nti senga ng'akimugamba mu luzungu nti anti ng'akitegeera ti senga kitegeeza anti omuntu alina okuba ng'amanyi olulimi lwe okuyiga olulala
so sikuyiga olulimi lulala ngulutu lumanyi kakati ensonga kyekiremesa kyekigambye nti abantu balemwa okukyusa olulimi okulujja mu luzungu odduza mu luganda kuba olulimi talumanyi kati amanyi biri ebigambo asobola obisoma naye tamanyi bizza mu luno olulimi lwe nze kati wendiira ssente nzirya nnyo era bw'oba olina ebintu ebyokukola translation obindeetera buleetezi ku ssimu yange gye tujja obbawa nze mbikola nnyo essebo abatagala kumanya lulimi lwammwe wembafunirako ssente. Tumalirize Suna Beni ne Nambwayo kyekiyinza okukolebwa kubanga mu statement Nambwayo zayogedde era ezimu ku ezo yagambye nti Suna Beni bwe yazze ku poliisi yakoze statement emu n'agamba nti awajja kufiirawo omuntu awajja kufiirawo omuntu kati nga ningagamba nti Nambwayo ve wantu okuba wajja kufiirawo omuntu kiyinza n'obutaba bwekityo nanga amugamba Nambwayo yobeerawo nnyo ndeeta omulala n'akutta gundi yagenza okulanga gye yali asuubira okuba emirembe ndooza gyamubula Nambwayo yagenza okwagala batuule bateese akomewo bagundi nga naye amugye mu mutima nga takyayagala musajja alumwa nnyo wano ng'omuleseewo naye atuuka ekiseera n'amanyiira okuba mu mbeera eyo ey'obulumi n'aguma kati ogenda okudda nga embeera y'obulumi agimanyidde nga talaba kyakwetaaza ate talina wanatandikira kutikka binnyo ng'ate luli abadde munakuwavu n'asalawo agobe embwa okulugoba kwamulema ng'akitya ajja kukubisa bikolwa ate ebikolwa biruma ate n'omuntu ajja n'ayogera ebigambo 2-3 n'atambula alumya okugamba obugambi nti wajja kufiirawo omuntu ng'ate takyogerera bbali wala akyogerera ku poliisi nze ndabanga Nambwayo kaakati asiwa ensaano ku mazzi ofuuwa mu kisero oli ku kisero ky'ofuuwa kijjula omu baamugambye yabuuziddwa yagambiddwa nti lwaki mukubeera mu ntavino namawulire namugamba nti naye lwaki Suna Beni wabaga nti kakuzimbira ennyumba ewalala nyumba ya bisenge 2 n'eddiiro ogenda obeerawo ove mu ntalo zino okubanga oyinza okufuna obuzibu n'agamba agenda azimbireyo oyo gwayagala okuwasa nze wano talina magezi era bw'oba tolina magezi okutuuka ku ekyo ojja kukakkana nga Suna Beni n'ennyumba takyasobola gikuzimbira akugambye nti nabivaako bwe wali ogamba nzimbira eriye gwe nazimbira eno kati gifulume gwegenda onoonye gyonoonya omuntu ng'akyalina bw'oba okyalina bargaining power yobadde olina bargaining power nti osobola naawe okugamba nti nze nange banzimbira eyange yabadde agambye agizimbe wonna wagizimbye ng'ajja gikuzimbira ate bw'ona amanyirayo wakubeererera walungi nnyo okusinga wano w'okaayanira ekyokusooka obusoosi wano w'okaayanira singa bakuteekawo olwaleero tojja kufuna kitiibwa kuba bajja kubanga balaba nti ayogera kinga n'ennyumba teyali yiye ayogera kinga nawe wali ansowole wakaayanira nkaayanire oli lwakuba yali mugezi naye kati oli bamuteeka nno nga yeeyagala ate olumwe ate ayinza n'okukuleka awo era n'agenda n'abeeramu eri gyazimbidde eri n'amala n'agitunda ng'oli omwo kuba tajikuzimbira genuine lenti yiyo n'olwekyo mbadde ngamba mukyala Nambwayo nti wakiri wandikiriza nga wakyasobola okugamba nti akuzimbira enju awalala gwe mubembereze bakuzimbira enjuyo olwokuba olina bargaining power omugambe nti njagalamu kino njagala efaanane bweti ebyo byonna osobola obikola kubanga yeye yabyo gizimba neetereera naawe n'otereera bannange entalo z'obufumbo zo si nnyangu nnyo nakatono ziba nnyangu kasita ovaayo n'ozireeta mu public naye katubasabire biggwe bulungi kubanga si byangu n'akatono tebikyasobola kuggwa bulungi kubanga kebagenzeko ku poliisi n'oli n'ayogererayo nti wajja kufaawo omuntu poliisi bwewuliramu ekinaabaamu okufa omuntu tekivaako naye lwaki ye nga Suna Beni omwami kubanga kale wadde nga Suna Beni tayanjulwanga na biki byonna naye ono omukyala amulinamu omwana buli gwozaalamu omwana afuuka mukazi wo kiki ekifuula omuntu okuba mukazi wo mukyala wo ekikufuula okuba mukyala w'omuntu bakadde booli kumanya nti ono yetwala muwala waffe ng'olina ebbaluwa bakadde bo gyebaawa sengawo gye wamuwa n'akuwaako kopi nti ogenza okumukyalira okumulaga nti ono mukyala wange ne taatawo azaala omukyala ng'alina ebbaluwa gyakuwadde nti baana bange mbakkiriza mubeere mwembi ekibafuula otherwise ebirala byonna oba osiwansaano ku mazzi ekyo kibayita customary marriage mukadde abewaabwe kasita bakumanya ebirala byonna Yes. Holy Sacrament biki bijja luvannyuma ng'abazadde bakumanyi.
Nambwa yono singa ebibiina by'abakyala ebirwanya eddembe ly'abakyala bivaayo taafuna sympathy vote Suna Ben taafuna okusomoozebwa tajja kusomoozebwa bo ebibiina by'abakyala oba byewaana nnyo nabo balina bannyinaabwe bamuwe ennambwayo yamwe abawase bamuwase ebibiina by'abakyala omanyi beepankira ku bantu nabo balina bannyinaabwe bonga batabuka mu bufumbo bwabwe tebabigendamu kubalongoseza bufumbo obufumbo tebakulagalira bulagizi ligenda ofumbirwa oli ate omufumbo nga bakukyaye teri ayinza kuzzaamu kupikamu mukka na gwa mukwano gwoyagala ennyo gwe bakyaye tewali n'olwekyo ebibiina bwe binaayingiramu bijja kwongera kwonoona bwonoonyi gwe boyagala okiraba wano waaliwo omukungu omu mu gavumenti ya wano bakyankalana nebba byayingirawo lwaki tebyayingiramu nti oli yeyakuwasa yeyakusomesa yali makerere yeyakola bwati yeyakola bwati nga tebyayingiramu oli ajja kugamba nti oba mumwagala nnyo mukyala nabwe mumwagala nnyo nti mwe temulina bannyinammwe mubawadde kale omu ku mwamuwase munaakola ki ebyo babiveeko nambwe ayonze galige magezi gembadde muwa gokka teriiyo kintu kyomuyinza kumaliriza nga mukaayana bwekkiriza bukkiriza ennyumba nga bwagamba nti akuzimbira awalala ekyo gwe tewaliwo na musajja akikola nga abadde akugobye bw'aba oyo akikola nga akugamba ati kkiriza bakuzimbira ennyumba bwe bagizimbye owone n'obuvuyo obw'engeri eyo ate eyo ennyumba ejja kuba teyemolerwako kuba eba yiyo yabwebange nambwayo omuwadde ku magezi ago Suna Ben yakote kuba kati ye nambwayo kati soyo tukugire ku mbeera eriwo kuba yagambye talina gy'alaga bamuzaalirawo kubanga yaleeta n'endabirwamu bateekemu mu nyumba era omusirikale n'azaasa kati nakyenkubuuza olinawo amaka nina olina kyebayita sideboard mulimu ebikopo bibaamu kati ebikopo biyinza okayanira sideboard nti nze nnyini sideboard era mbijja mulungi n'embitwala nambwayo atandikirawo okayanira poloti ya Suna Ben mbwate nali ndeeta endabirwamu ozireeta mu ngaani era omusajja yazaasa lwaki kale yandi mulopye ndi mbadde ndeeta endabirwamu mu nnyumba yange ono n'azaasa yandi mulopye lwaki teyamulopye kitegeeza naye amanyi kyakola nti akikolera bweru w'amateeka si bwe wakola ebintu ebyo kati oba nambwe ayalowooza nti ye mutuufu agende mu kkooti talaba buli bamugamba ogenda mu kkooti ayo kyebalama naye akimanyi nti bajja muzuuliramu ekyokussa amannya ku kyapa ky'omuntu anti yagamba nti talina nsonga lwaki atwala Suna Ben mu kkooti olw'ensonga nti abantu bajja kugamba katulaba nambwayo atute Suna Ben mu kkooti kitegeeza mukyamu abantu bwe baana baba nagamba kati byokolwa tobikolera mu maaso g'abantu kuba Suna Ben ejja bagamaniza ekingobesa nambwayo beeko baana n'abakola ebyapa ne bateeka amannya 2 ku kyapa kyange mu kkooti kuwulirira wano nambwayo nga kibanga nti Suna Ben bagamba nga kugwe ne Kamoga nti muteeke amannya 2 ku kyapa mwolekedde obuzibu obw'okujingirira ekintu kyonna obw'okujingirira emikono obw'okufuna ekintu nga muyise mu lukujjukujju byemwolekedde era bw'obanga gwe wakigamba Kamoga naye wamuleetera obuzibu ne bw'oba ne ssente ez'enkanawa etteeka omanyi limala kukwata n'omanya nti bulijjo likola wano baliba terinnakukwata tomanya nti likola Suna Ben wamwe ojja kujja nze nkuyambe ku kintu ekyo abantu bwe batyo tubamalemu akajanja ate nange nja kiremerako emyaka n'emyaka abantu abamu bafune obwenkanya kuba balowooza nti mukazi gwe yatafunye bwenkanya mukazi afunye obwenkanya kuba omusajja atuuse nemugamba nja kuzimbira enju awalala naye akyaganya ayagala kufuŋŋana eno kubanga alaba ekyapa bakiteekamu amannya 2 mujja tulaga ebiwandiiko byemwasayininga nga Suna Ben agamba nti muwandiikeeko amannya 2 ate mutubuulire ennaku lwe mwasayiningayo ekyapa nga mukijjayo bamale batuuka okuba sympathetic enough okuba nti ekyapa bakikwasa ggwe ne batakikwasa yasasulayo ssente obwo bubbi nammwe ono kati akola ebyo byonna byonna kuzibikiriza bubbi bwe balimu yesebo kale bwete lutambudde olunaku olwaleero naye mbadde wano eno nga ndaba oli ku busimu abantu bakubira ab'enjawulo derivale bankubira essimu olw'ensonga nti nze eddagala lye nnina erikola ku basajja
sirina lyabalala lirya abasajja litukola kuli ddagala kiri abanafunafu abasajja abawoza dakiika 3 bamaze ogukuba mu katimba nti ate nze mba sinaba nagukuba mu katimba ate nempulira nga amaanyi nenfuuka luyongoyongo awo ojja kubanga ontuukirira ojja kuyamba mu ngeri esinga okuba ennungi wendi eri abo bonna waliwo abantu bange mbatumirako waliwo abali e UAE abantu bange waliwo abali e Canada waliwo abali e Boston waliwo kenjagala okubuuza kangatireko ddala nali nina wendi omusajja omu n'anyumya n'agamba nti ye asobola okubeera ku muntu essaawa ennungi egi nga tawumudde kisoboka liddagala lyera nange ndirina ate terikutula manya waliwo abalala babira ebintu ne bibakutula bisensibola n'okulira nga amaanyi naye n'ate n'atuuka okwagala okunywa roko boom nze nkuwa akantu kange gwe weesalirawo n'ogamba naye leero kankome wano essebo n'olwekyo omuntu asobola ayinza okuba nga yakugamba ekyo nga yalinona wange nga teyayagala kugamba nti nalijja wagundi manya ate abantu olufuna ekituufu bati okwogera ninagenze kojja kagato eyankoledde bwati so enamba yange bw'oba oyagadde onkubirako eri 075 ana 32 075 ana 32 n'abali mu mawanga nga bali Sweden ne Denmark na kibona have been supplying them nga nkola delivery ebintu byabwe babyatwala bw'oba oweereza sente zo bw'okasitotekako eza ezentambula n'abireeta nze sirina buzibu yonna mu kitundu destination yonna gyombeeramu mba nsobola bulungi nnyo abeera South Africa mwena mbatumiddeko nnyo waliyo DJ Ravo tumiddeko nnyo mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo waliwo Ahmed kojja Sematimba Ibrahim Kagatto abamanyi abamu bampita muteereegwako bonnereegako oba owedde naawe nkuyiwa windo bw'oyagala okunjiwa windo kale tweyanzeege njagala kujjukizako bannaffe aba Dadela Tole Football Academy webali nnyo bakugamba nti no gwalina omwana adakatukangoba nakataddewa bannange gwalina omwana akkiriza omutwale mu academy egenda okumuyamba okulaba nga yongera okuyimusa ekitone kye bagita Dadela Football Academy. Academy kibabulire mu Luganda. Academy libanga tendekero. Ebbanguliro. Egenda okumuyamba abasambi b'omupiira abato. Yes. So bagamba nti no webali nnyo ba Dadela Tole Football Academy era nga bali Luweero. So bagamba nti no gwe mitune by'eggwanga byonna mu Uganda bagamba nti twala omwana bajja kumubangula bulungi nnyo mu bbanguliro lyabwe ya Academy. So bajja kumubangula bulungi nnyo era nga balina abakoci abakugu abatendeka obulungi omupiira kyokka nga ate bayambibwako ne bakoci okuva mu mawanga ag'enjawulo bakwatagana nabo okulaba nga bafuna ekyo ekyomutindo ebikozesebwa weebiri byonna gym ey'omulembe weeri okuba nga bakoleramu bulungi nnyo balina ekisaawe balina ebisaawe bibiri waliwo sports arena buno obusaawe bwaffe buno bakola obutono obwo ate ng'era balina n'ekisaawe ekinene ekyawamu era kyebakoleramu ekinene so bagamba nti buli kimu kyonna weekiri kale gwe yali etaaza okuba nga omwana wo omutwala yabeere nga bamubangula kikulu nnyo oyinza ogamba nti buli olidde oyinza ogamba nti omwana wange asoma naye bw'awummula kati nga bwe tutandise tamu eno ey'okusatu singa ebiweddeko tuba n'oluwummula oluwanvu osobola okubamuwa ne babeera naye ne basobola okuba nga bamubangula bulungi nnyo side awo kale kati gwagala okumanya ebisingawo bakubireko ku 0702 8 97 68 0702 8 97 68 oba ku 0774 52 88 47 ojja kuba bafuna bulungi nnyo side awo Kings Fitness Center agala okukola ku gym era nabo bali side awo Luweero nabo bagamba nti gendako mu gym abantu be Luweero mwenna n'ebitundu ebiriranyeewo kakasa nti nno gym eri emu yokka ogenda osala omubiri ogende oshepinge osala amasavu so gym weeri awo bakubireko ku 0774 52 88 47 oba ku 0755 216 98 Kasana Luweero ojja okubasanga side awo Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja essomero liri Buddo Kimbejja awo so twalayo omwana asome bolooza kukyusa omwana essomero bolooza omwana okutandika okusoma lowooza ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja essomero lyokka erijja okusomesa obulungi omwana wo kale kkiriza tukolekerere wano
kojja Kagato nsanyusa okubeerako naawe olwaleero tumaliriza ssebo Mukama wange neeyanza nnyo okubeera nga mbaddeko okutu guno era nga mbasuubira okuba nti nno mujja kubanga mufunamu ekyokuyiga era ebyo byonna byemuwulidde ebimu byenjogera bikwatagana ku byaliwo embeera yaliwo yonna nkyanoonya bunoonya nandyagadde obiwandiika abantu babeere nabyo sirina ebyafaayo byonna mbirina kubanga mbaddewo olalongo byonna byolaba njogera mbirina nsobola obiwandiika nembiteeka awantu naye obusobozi bwe sinaba kufuna waliwo omwami yabadde agambye nti ajja kunnyambako nalaba engeri gye mbiwandiikamu neyanza naawe abeera asobodde sirina buzibu kasite namba yange ey'essimu mugiwulidde osobola okuŋŋamba nti nze nja kuyamba mu ngeri bweti essebo amiina kale tweyanzeege tubagaliza akaseera akalungi. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774524847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.